abasuubuzi b'ematuga tuzze wano twagala byapa batutunda bwe batutunda ate nga ekintu kya kampuni tegeera se kakati bwe batutunda naffe netujja ku district binomulaba ebyapa biri wano era abaagula ebyapa babadde bamaze okubikola ki okubikyusa amanyi naye ng'ate eri ebyaffe ebikadde nze bye tunatwalayo mu banka mu banka tuze ebyapa byammwe kyekyo kyennyini muze kukola ki tuzze kunona byapa kulaba byaki baki batutte ebyapa byaffe kulaba nti lwaki batunze ebyapa byaffe ng'ate ffe abasuubuzi tetunaba kukkiriziganya nabo wadde n'omu erinnya lyo nakasifanatu Hajati nze ndi Tabula Moses Mwonge omu ku badirekita ab'amatuga mu Rwanda Matuga Association nga tuli abantu bataano bannaffe abasatu beekubana n'abantu abalala aba management ne batunda akatale ke twagula miliyoni za Uganda ez'asinga 15 nga tuze Nsempebwa Meya w'Egomba Gombe yetuguza nga ekifo kyakituguza nga bamufuna mpola kuba twasonda nga busente waffe singi 10,000 paka we twasonda sente ezo tugula ekifo ekyo naye kyewuunyisa nti bannaffe bwe kyebasazeewo okutuyita emabega ne bagenda batunda ekifo ensonga enkulu etuleese wano eno batugambye kiri mbuwandiike nti ebyapa byaffe babikyusiza nobikyusa tuba tulina ettaka lyaffe lya byapa 3 naye tugenza okwesanga ebyapa 2 byamaze dda okukyusibwa yaziddwa mbu mu mannya ga mwami Kisitu kati tuzze wano eno olwobutali bumativu twagala ebyapa byaffe bidde mu mannya gaabyo ebyapa byaffe bisoma Matuga Mabanda Marketing Association ffe bye tulina bali twabiteekako n'envumbo wano eno kasooka kavieti ne mortgage ya bank kubanga bwe tugenda okugula ettaka lyeno banka ya Mactaros yatuyambako tuwako ne mortgage ya bank naye kakati owunya kuba nti abantu bano eno obufeero obungi ennyo basobole n'okugyako kavieti zitwateka kuki byapa esukka mwemu tusaba buyambi bannange omuntu nalina asobola okutuyamba ku nsonga eno tuli baana babantu banaku abakazi bano bemulaba abasinga bannamwandu balina bamulekwa n'abasajja bemulaba awo abatono nnyo abaliwo nabo bakulidde mu katale awo kitusinga okusaba mu byonna buyambi manya nze Mulangira Ssuuna essaawa eno nga nze ssentebe omulondo w'ekiseera ku lukiiko olufuga akatale ak'Amatuga Mabanda Market Vendors Association ensonga emu zituleese wano lwakizuula nga badirectors baffe abamu beekobaana n'abagagga abamu ku kitundu ne batutunda kati mu kututunda naffe twalina okusala amagezi okulaba etteeka ligamba ki eri badirector bwe tukizuula ne tutambula ne tugenda ku RCT poliisi paka olwaleero we tuli wano atusange wano
Kawula aluwa. Tumayite wano. balina okudda mu bafawunda kyonna kye baba baagala okubeebuuzaako ne kibaleetera ne bakigula beekolamu omulimu ngabatuyite They went to the bank and they stole our title. omugagga omu nti atuwe sirikoolya nnyonnyole era kozese waliwo basobola kujja mu ofiisi naye aladisaleko eyangiriwa okimugamba abalibisi ensonga eno bwetiki okugulawundira wabula we tugenda tumunyonyolesamugamba njesonagamba mu byapa n'atuwa olunaku olwaleero saawa 8 tujje ne bali agifuza kisitu etude mu nsonga kati we tutuuse wano ate waliwo abatugamba nti aladisi alikugulawundi naffe tuzze lwalwejesitula ne bali abagamba nti bakuza kisitu yongerako senga bali bano tugenda kale makereke ne bonna twagira bulumi tujja kubatema wabula wele moluya tujja kwongerako kubanga Nino bw'okivuga nnyo tutaze ebizeezo. abakadde bonna kati oli waba ayagala ekifo kye oba yamugambye nti ekifo kye kigazi nnyo ate tulina omwongera ne miliyoni ekifo kyakisigaze ebyapa byaffe twagala bisigale musirike nammwe kakane mugamukuba abakazi bangi singa kubatye basajja abakazi babagala mani pawa abakazi bakwata omukazi obatekakabanga eyange nagyesigamizza nnyo kisoboka okuba nga bagituulidde ate
Erinnya lyange Namuyomba Teopista Luwemba. Nyimiridde wano enkya ya leero ku katale kaffe kano akatundiddwa akamatugga Mabanda Dairy Market nga tuli wano tuli bennyamivu era tuli beeraliikirivu. Tukoowoola offices ez'enjawulo ffe ng'abasuubuzi b'amatugga Mabanda Dairy Market. Akatale kano kabaddewo okuviira ddala myaka gy'ekinaana nga twalerebwa omwami Sempebwa eyali atwala eggombolola eno nga chairperson waayo ye yali nannyini ttaka lino kwe tutudde, naye yatulera bulungi bwe yali avaawo n'alituguza. Tetwaligula nga kintu ssekinnoomu, twaligula nga abasuubuzi abeegattira awamu ab'amatugga Mabanda Market Association, era kampani yaffe eri registered, certificates weeziri. Ebyapa tubiina biri bisatu, tulina ebyapa bisatu, local number eri 92 ne tubeera ne 237, ne tubeera ne 238, ne tubeera ne 68. Ettaka eryo liri mannya g'amatugga Mabanda Market Association, ng'ekyo kyekibiina oba ye kampani abasuubuzi mwe beekoleramu omulimu mu 2011 ne twegula nga tutunuulidde embeera gye mulaba kati ku makubo ng'abantu babamenya, ng'abantu babasenda. Tetwalina ssente, twalya looni ya bukadde 15 okumala omwaka mulamba. Ebiseera ebyo twalina banka yali ku Portbello Road nga bagiyita Manktile Credit Bank, eyali manager waayo Mr. Lugolobi mwana nzaalwa wa kitundu kino mu Gombe Division Kabunza Village, ye yatuwa looni eyo. Ne twegula nga abakyala banaku, ne twegula nga abakyala bannamwandu, ne twegula nga abakyala bazadde. Bwe ntuukaawo njagala nakkaaba. Neewuunya abantu 2, omu 3 Asimwe Benon, Nduga Jamiru, Mawejje, Musisi George William, Namuddu Margaret, gye mwajja obuvumu. Ettaka erireze abantu ng'oggyeko ffe abali mu association abali mu bina plus, naye ate tuliisa ebitundu eby'enjawulo. Tuyina abalimi abava e Luweero, tuyina abalimi abava e Nakaseke, tuyina abalimi abava e Bamunanika, tulina abalimi okuva e Zengebe, tulina buli wamu ne Wakiso abatunda mu katale kano. Bannange abasuubuzi abatutunuulidde abava Kaleerwe, abava e Kawempe, abava e Katooke, abava bonna batunuulidde wano ate balina famire ezibali emabega. Bannange tukoowoola buli wa buyinza yenna okujja wano okutuyamba. Ettaka eryo teribanjibwa. Tuli mu nteekateeka ababadde beefuula abakulembeze okulaba nga babbye abantu ne badduka. Essawa ya leero n'amasimu tebagakwata. Essawa ya leero tetubalabako, babadde babeera muno buli lunaku nga balaga nti batufaako, batulumirirwa, balina enkulaakulana. Tuyina project yaffe already plan eri approved by Wakiso district, nayo badduka nayo, ebyapa badduka nabyo. Era tuyina obukakafu bino tetuli kati ku ŋŋambo, twamaze okonfaminga nga tuyina omugagga alowooza nti alina ssente, alowooza nti yamalayo eyayita Kisitu Richard. Tumugamba nti aguze, naye n'emmeeza yawalampye ya bbeeyi. Njogera nga mukakasa wonna waali anoonya abantu nga bwe yakolaganye nabo. Ffe wano akatale k'oku Mabanda tetutunda, tetukyusa byapa. Ebyapa byaffe ebisatu tubyagala, akatale kaffe tukagala nga bwe kali. Tetuyina we tugenda, wano we waffe we twagula. Tetugulangako gye batugambe, tetubitegeera nabyo simanya baani ffe Kisitu tetumugulangako. Twagula ku Sempebwa, ebyapa ebyaffe twabigula ku Sempebwa. Tetugulanga ku Kisitu, twamulabye nga ayagala okukulumpanya, akyusa oba kitaka kiri luddawa, akola transfer azireeta mu matugga Mabanda. Ne registrari mwezi ensonga tukulabula nasekulabula, tugenda kujja tweyambula Wakiso, tugenda kulumba buli office,
bwa buyinza tugenda kusonda ssente ne bakina bakikumi okutuuka ku kawumbi okulaba ng'okufaana obutanyagwa. Wano tugenda kufiirawo twagala ekintu kimu byapa bisatu buloko namba nga bwe nzogedde 92A 237 238 n'enkaaga tubyetaaga wano. Twagala ne plani yaffe eri approved byebyange Namuyomba Teopista n'abalala bajja kwongera kange nze Nuru Nakalema ndi mukozi mu katale muno nyina ennaku nnyingi ku Lwamusi Jamiru Mawejje okutuddira ettaka lyaffe lino lye twakakaalukanira. Twagula ettaka lino mu bulumi nga tuli bakazi banaku. Kano akatale bakayitamu olanfuuzi. Ffe maama, ffe taata wetugira abaana baffe school fees. Abaana baffe basomedde ku ttaka lino nga school fees tumujja ku ttaka lino. Ekyokulya tukinoonyeza wano abaana baffe tukijja wano. Lwakyaga agabbi gajja otulinnyirira ku bye bataagula. Twagala ttaka lyaffe balituddize tukooye obubbi. Batusobola okubeera n'ettaka lino ery'obwannannyini. Tetwagala babbi musisi gy'oli Jamiru Mawejje n'abalala ababbi. Twagala ttaka lyaffe. Tuli bakazi banaku wano wetujja ekyokulya abaana baffe tubagira school fees. N'eddoboozi Umaru Sekandi nga ndi mukulembeze omulonde omupya agenda okuddukanya ensonga zino. Asimwe Benoni twafunamu wano okutamatama nga ebyapa tumaze emyaka nga 3 tetutula mu meeting netubagamba mutule nga ate Maketero gundi banka eya posta etugamba nti ebyapa tekyabyagalayo. Bebakozesa olukujukuju awo nga banka ejeri ebyapa ebituddiza ne basayininga kumbe bo baali balina olukwesikwesi olutwala ettaka lyaffe ne bayita wano balooya. Twayita balooya naye nga balabika nabo baali bayaayi baali bamu nabo bayita balooya netutula mu meeting tukola endagaano nga endagaano yegamba tubateresezza ebyapa ku mitwalo 3 buli mwezi. Tebawezezza dde omwezi nga tuwulira birinkinga nti baagala tukyusa batuzze wali. Oyo Musijja Jo William yasisinkana nze n'aŋŋamba ddiru weri ne mubuuza ddiru yaki n'aŋŋamba tugenda kufunayo akasente ne mugamba nze siina naye njagala mmanye ku ddiru eyo. N'agamba wali tugenda bajjawo tubazze wano. Ne mugamba bwe kiba kyekyo tekijja soboka. Siina yadde n'ekikumi n'ennyumba yange sinkube plasta naye sikkiriza kulya mu bantu lukwe. Ne bakozesa olukujjukuju ne bakyusa ebyapa naye tukoola omugaga gwe bayita Kisitu. Mwana nzaalwa yakuno bamuzaala wali simanye ekiryagoje wa muzeeyi ow'omugenzi Luweero. Tukukakasa muzeeyi Kisitu nti ensonga zino muba mubadde mukyali mu nteeseganya. Olina ettaka lyo naffe tulina eryaffe, sigaza eriryo naffe tusigaza lyaffe. Ffe wano tetutundawo era tukulayirira bw'oba oyagala bakutte ogenda tutta otumalewo. Byapa byaffe disitulikiti etubulire ebyapa ebyo bibaddeko kaviyeti ebyapa ebyo bibaddeko mogeki bamugyeko ebyapa ebyo kaviyeti ebyapa ebyo nateekako kaviyeti. Kitegeeza twetegerera tujja kufa n'omuntu ajja nga tanywedde Kisitu bakuwaana obulogo ojoza abantu amataka g'abantu gonna obajoze buli omu ne kooti tuddayo sente tuziina atwetiikamu sente tuziina tugenda kufa n'omuntu. Amanya agange nze mubiki gye basinga okumanya nja kufa n'omuntu. Nze ndi mukazi ayimiriddewo wano maama wange ampita maama lwa nsonga nina 10 ate mwagala nziremu ampite mwana
lwaki kumi mama mpita mama kati mwagala ataddize mumuyite mama lwaki munzize emabega nja kufa n'omuntu ebyo bye byange mukyala Nasozi Agnes erikola ssente nze Kavule bannanga abatuuze bawano ku mabanda bannanga abatuuze bawano ku mabanda amanya agange nze Nasozi Agnes erinnya erikola ssente nze Kavule bannanga abatuuze b'oku mabanda kyetusaba buli muntu alaba wali Kisitu omwana wa Kisitu muganda wa Kisitu senga wa Kisitu tubaboole tebaddamu kujja mu katale kaffe akatale ke katufudde kye tuli ze najjanga Mutembeeyi kati ndiradi ngozanyira ku katale owe mama nyabo yaye owe mama nyabo wowe muzukulu wa Mukaleka wowe kako mama yaye mama Sabawe wano nze ndina mwandu w'abasajja 9-10 ono omusajja yasembayo yafuna alemera ku nsi abasajja 9 bonna bandekera abaana Matuga Mabanda yabalabirira kakati bagenda kungoba wanzira wanze mama bannanga tubegayiridde siyinzanya na kulinnya mu ngato nga Mabanda bamukutteko mama Mabanda bamutwala yeye wano mwana na muzukulu yanguwa tebera tulina obungi bw'omuceere bwa siringiri 10 obungi bwa soya siringiri 10 obusera siringiri 10 tulina obungi bwa taso buno bulimu ebirungo bingi nnyo nga okisi ensujju kaloti obungi buno bugeza buzaamu amaanyi mudamu okuganga muwalyanga olulagala ekirungo kikabula siringiri 10 bwokka oyagala bulungi eriko okuna bulungi olinga okuli obungi tulina obungi bw'omuceere bwa siringiri 10 obungi bwa kono olunaku olwaleero ate nga tibwezi waffe mutono ddala tugenda kuwesa mukuloni owengayo mpolampola paka weggwayo obulamu bukunyumire tebakyagendeka DJ Eric abakazi mbadde mutukola mu kayimba akawedde yaffe nga tubasomere adamueziweyisa uliriza akayimba kano
Kita kamu di Paswadi, kita ada buat sepekan di Kuwait.